jamunyumira. Now I sit at by the eronge go, the little haina without to pay as you go. The sure party is the in the bullying our money. Now I need it to you, not easy in America. You get a bichevio, so the bambi musoni when you and there's an akarogo jomugamungo sitero limba. Nakola kinaye stera okunumioti. So you want net on the imbutofu kogwansinga. Sebo akoba kayita nino obuyimba bungi kayimba kalaavu kalungi nze switi ddala omuyindi mbadde oluzungu walusomerawa kati omanyi nze nina katemba mu njogera ne mu bikolwa kati oluzungu ndumanyi kuba nasoma am educated enough and musajja yatula P7 yadde nasemba ne sebo nagituulamu Piero inamukolero ebitakuli bamanyi ne index number yange gyeri ddala usikyeyune natuula Piero twali abaana nga 16 ekyamazima essomero eryo bali baliyita mu kya primary school nga tusomera mu kiwogoogo awo ne tula P7 naye ekyamazima ku baana abatulanga 16 gwe ndowooza nti yayitira mu third grade bali bamuyita God ng'era asola ne headmistress Jole Kyomugisa kakati abasigadde oli ye yali omubangufu ng'ayokya ye yali omubangufu ng'ate asola na headmaster yayitira mu grade ya kusatu kati oyo ye yayita yafuna obubonero obwali obwabiri mu 6 ye yayita kati fe abasigadde twamalayo kubanga nze kamwa koogera nakola bulungi nnyo P7 nakolera ddala mathematics nenfuna 9 SST nenfuna 1 science 9 ingi nenfuna 9 SST nafuna 18 otusonyiweko akati bebimala okugenda e Masaka ebiseera byagendanga e Masaka bebigenda e Masaka naye ekyewuunyisa nze mu papers nakola sinawo naleka ddaasi nti sikimanyi nga buli wamu nze nzijuza ate nentekawo likodi natuula niranye Edison gyali kati yasoma busomesa wano mu maaso waliwo Kanaana kati yadde e Rwanda yali musajja munnalwanda wano ku mabbali waliwo Simon yafa accident emabega wange waliyo omuvuka bali bamuyita obaani yanvudde mu mutwe naye nze bennawandiika omanyi batuwa essaawa emu bw'otuuka paper nzijukira yaliko do not open this booklet until I'm told you to do so sinza nakyerabira do not open this booklet until you are told to do so kati ne tusooka tuziteeka awo ne batutunuulira ffenna batufuza olwo tugenda munda emitima gitukuba be bama ne batugamba start nesooka nembikula nga mpita mu buyisi nsoma busomi nentandika okujjuza kati we mmalayo mu dakiika ndowooza nga 3:45 kwanza nali nkimanyi nti sigenda kweyongerayo okusoma anti nze okutula P7 banzija mu butale nga ntunda sukaali wa lutungu nali nkomye mu kyakutaano kati maama wange ng'afudde sente ne zibula muzeeyi ne nnyingira okusuubula ebyobusuubuzi nga nsuubula busukaali bwe bayita lutunku buno obw'empeke webale nnyo nakola nnyo sente mu sukaali wa lutunku ebiseera ebyo nga nnina sente zange ng'ate nsoma kati mwesigwa n'agamba muzeeyi ono omwana gw'owolyese mu katale tetugenda mukkiriza ono ateekwa kubeera ng'akyasoma ko muzeeyi maama waabwe yafa asiina sente ate n'abalala balina okusoma n'amugamba addeyo waakiri amale P7 muzeeyi n'anzaayo kutuusa mukolo mmale P7 naye nga nkimanyi sigenda kweyongerayo kati awo nasoma byange byenjagala kati bemmala okujjuza biddaasi byonna nembijuzaamu nga wakiniteekawo byesitegeera namala nenkwata pepa bwenti mu bbanga nembikula kati bali abaana abali emabega bonna ne batunenga byonna mbijjuza ne bakungiriza omugezi ono nga zonna ziyemana nenjisa ku mmeeza nenzinga emikono bwenti kati oli yali akuuma nambuuza gwe nga towandiika ne mwanze namaliriza dda nga buli eddakiika ngaaga kati wonna benaga namaliriza dda ekiyumba kye twalimu wali erwebitakuli manyi twabitulira lwebitakuli bonna ne bantunuulira era tugenda okuva mu bibuuzo ne bakakasa nti oyo omulenzi w'emuki oyo bannaye mugezi omanyi amaze pepa ngo abula eddakiika 3 kombe byenzijuza ze mbimanyi kakati bigenda e Masaka bikomawo bebikomawo mba ngenda okunona ebibuuzo byange nsanga akawala bakayitanga Namuddu ko twali tusoma ffenna Entete kati benava Entete nakulemberanga kuva mu P1 paka P5 nze nakulemberanga saakwatako kifo kisuka kya kusatu
kati nenkasanga nga kakutte second grade mu bituufu kuba tewaliyo kubba bibuuzo kati neŋŋamba namudde olaba gidde mu second grade nze ndiwo first grade nali ntambuza bigero okugenda ku ssomero nenzirayo eka neno na pikipiki New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Nkwebaza egyo gyonna gy'otuusizaako engalo weebale okubanga weekuuma weebale kubanga otambuza obulamu. Nze Muzungu David Kadongo Kamo News Analyst nkusaba nti kwata ku pesa erya subscribe era awo wennyini teekako notifications bye tuteekayo byonna obeere nga osobola okubeera nga obifuna. Kati gwe yagala emipiira ogenda kukwatagana n'omukulu ono Sweet Dala. Premier League ne leagues endala zizino zengedde okubeera nga zitandika olunaku lw'enkya. Abangereza bakomawo n'ekikopo kyabwe ekya community ekibagatte yawangula ekikopo ne yatwala FA. Manchester City egenda kuba ng'ekwatagana ne Arsenal, omulala yatwala FA ate Arsenal n'atwala Premier League. Bulaaya baagiguddewo kubanga twalabye nti PSG esamba Aston Villa. PSG yatwala Champions League, Aston Villa n'etwala Europa. Kale ekitegeeza nti league zagguddwawo. Omukulu ono ajja kubeera musaale nnyo mu kubanga akulambika ku ttiimu ki ezisobola okubeera nga zikuba munda. Tuli mu holiday, omwana osobola omutwala ku Kikaaya Vocational. Kikaaya Vocational abeere nga mu budde buno alina kyagatta ku ebyo by'amanyi. Oba oli awo biyinza okumufuula omunnayuganda ow'enkya asobola okwetetenkanyiza. Kati gwe ayagala wa secondary mutwale ku Kikaaya College School. Bali awo Bulenga badde ne boarding arts ne sciences. B is a hotel and bar bali wali Ensago. Emipiira tukirabire awo. Era abantu b'omu bitundu ebyo akafo kasirifu nnyo. Olaba ttiimu ye eya Arsenal ng'eteeba bulungi okusinga w'onoogenda okwenyigiriza. New Subs Fashions esangibwa mu kibuga Kampala ku Sunset Arcade. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park yisa Wilson 1 Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala. Mukyala Namatovu Fatuma Hajati ogenda kuba omufuna. Omukyala oyo nyongera okumwebaza munaye yataasa kameramaani Didi waffe. Omukyala oyo Hajati Fatuma Namatovu Fatuma. Weebale nnyo bambi omutima omulungi ogwo era nsaba Mukama Katonda we wajja akuddizeewo bingi ng'obugulu bw'eggongolo era ogende mu maaso n'omutima ogwo omulungi okuyamba oyo yenna abaali mu bwetaavu singa oba olina obusobozi. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Tolinayo kayimba k'omuwadde? Obuyimba nina bungi nnyo, obuyimba nina bungi nnyo nnyo nno. Naye kati awo oba nyinza muwa kayimba ki? Nina bungi. Kamuyimbiremu kano ak'oluzungu yadde luli mixed tajja bitegeera n'ebijja munyumira. Now I sit at by the eronge go, the little haina without to pay as you go. The sure party is the in the bullying our money. Now I need it to you, not easy in America. You get a bichevio, so the bambi muson you when you, and there's an akarogo jomugamungo, sitero limba. Now Korachinaye, stera okunumioti, so you want net on the imbutofu, Kogwansinga. Sebo akoba kayita nina obuyimba bungi kayimba kalaavu kalungi nze Sweet Dala omuyimbi mbadde oluzungu walusomerawa kati omanyi nze nina katemba mu njogera ne mu bikolwa kati oluzungu ndumanyi kuba nasoma am educated enough and musajja yatula P7 yadde nasemba ne sebo nagituulamu Piero inamukolero ebitabuli bamanyi ne index number yange gye eri Dallas kyeyune natuula Piero twali abaana nga 16 ekyamazima essomero eryo
bali baliyita mu kya primary school nga tusomera mu Kiwogoogo awo ne tula P7 naye ekyamazima ku baana abatulanga 16 gwe ndowooza nti yayitira mu third grade bali bamuyita God ng'era asola ne headmistress Jole Kyomugisa. Kakati abasigadde oli ye yali omubangufu ng'ayokya ye yali omubangufu ng'ate asola na headmaster yayitira mu grade ya kusatu. Kati oyo ye yayita yafuna obubonero obwali obwabiri mu 6 ye yayita. Kati abasigadde twamalayo kubanga nze kamwa koogera nakola bulungi nnyo P7 nakolera ddala mathematics nenfuna 9 SST nenfuna 1 science 9 Ing nenfuna 9 SST nafuna 18 akati bebimala okugenda e Masaka ebiseera byagendanga e Masaka bebigenda e Masaka naye ekyewuunyisa nze mu papers nakola sina we naleka ddaasi nti sikimanyi nga buli wamu nze nzijuza ate nentekawo likodi natuula niranye Edison gyali kati yasoma busomesa wano mu maaso waliwo Kanaana kati yadde e Rwanda yali musajja Munnarwanda wano ku mabbali waliwo Simon yafa accident emabega wange waliyo omuvubuka bali bamuyita obaani yanvudde mu mutwe naye nze be nawandiika omanyi batuwa essaawa emu bw'otuuka paper nzijukira yaliko do not open this booklet until I'm told you to do so. Sinza na kyerabira do not open this booklet until you are told to do so. Kati ne tusooka tuziteeka awo ne batunuulira ffenna batufuza olwo tugenda munda emitima gitukuba be bama ne batugamba start nesooka nembikula nga mpita mbuyisi nsoma busomi nentandika okujjuza. Kati we mmalayo omuddakiika ndowooza nga 3 okwana mu 5 kubanza nali nkimanyi nti sigenda kweyongerayo kusoma anti nze okutula P7 banzija mu butale nga ntunda sukaali wa lutungu nali nkomye mu kyakutaano kati maama wange ng'afudde sente ne zibula muzeeyi ne nnyingira okusuubula ebyobusuubuzi nga nsuubula busukaali we bayita lutunku buno obw'empeke webale nnyo nakola nnyo sente mu sukaali wa lutunku ebiseera ebyo nga nnina sente zange ng'ate nsoma. Kati mwesigwa n'agamba muzeeyo n'omwana gw'owuliese mu katale tetugenda mukkiriza ono ateekwa okubeera ng'akyasoma ko muzeeyi maama waabwe yafa sirina ssente ate n'abalala balina okusoma n'amugamba addeyo waakiri amale P7 muzeeyi n'anzaayo kutuusa mukolo omale P7 naye nga nkimanyi sigenda kweyongerayo kati awo nasoma byange byenjagala. Kati be mmala okujjuza biddaasi byonna ne mbijuzaamu nga waakiri nteekawo byesitegeera namala ne nkwata pepa bwenti mu bbanga nembikula kati bali abaana abali emabega bonna ne batunenga byonna mbijjuza ne bakungiriza omugezi ono nga zonna ziyemana nenjisa ku mmeeza nenzinga emikono bwenti. Kati oli yali akuuma nambuuza gwe nga towandiika ne mwanze namaliriza dda nga buli eddakiika ngaaga kati wonna be naga namaliriza dda ekiyumba kye twalimu wali erwebitakuli manyi twabitulira lwebitakuli bonna ne bantunuulira era tugenda okuva mu bibuuzo ne bakakasa nti oyo omulenzi we muki oyo bannayi mugezi omanyi amaze pepa nga bula eddakiika 3 kombe byenzijuzza ze mbimanyi kakati bigenda e Masaka bikomawo bebikomawo mba ngenda okunona ebibuuzo byange nsanga akawala bakayitanga Namuddu ko twali tusoma ffenna Entete kati benava Entete nakulemberanga kuva mu P1 paka P5 nze nakulemberanga saakwatako kifo kisuka kya kusatu kati nenkasanga nga kakutte second grade mu bituufu kube tewaliyo kubba bibuuzo kati neŋŋamba Namuddu olaba gidde mu second grade nze ndi wa first grade nali ntambuza bigero okugenda ku ssomero nenzirayo eka neno na pikipiki na pikipiki eyo yali Katooki Suzuki enamba njirabidde mu ndowooza naye yali Katooki Suzuki bu Suzuki ab'e Masaka babumanyi myaka gya 93 BMK yabuleetanga n'entensibe wali mu Nnyendo nenzirayo eka neno na pikipiki konzo nakute second grade nze ndi wa first ate ntambuza ebigere naddayo somero nagendanga mukungu ku piki masa baba bali awo ng'eyingidde ate ne bamasita nga bagira ku bugaali olwo ng'ate siri munene wa ssomero nentuuka neyokyeza olwo ne kuli mu kirasi mwe nasomera nga tuwandiseko never forget Dallas Kyeyune never forget Dallas Kyeyune tulinnya emiti tuwandiseeko ebigambo eyo munaye enda mu ofiisi y'Headmaster Master Mbiru n'akante banaŋŋamba sweet ddala ebintu byabalemye
ye yali vice headmaster deputy n'okutuka naye ebintu byabalemye n'endowooza ali mulwali nze omugezi maama agenda okundaga pepe yavudde e Masaka kuba byagiranga ku pepe okuva Masaka kompyuta tezaaliwo ebiseera ebyo ewaffe tezaaliyo mpozi zaaliyo ono wammwe agenda okundaga bannaye nga nafunye 9 SST nafuna kamu nanga byabalemye nemuka kati ngenda kukola ntya kubanza saagala bino kubitwalira muzeeyi lwaki sikuwa ekyojja mu miro nze noonterako byenjagala nangamba obadde ogamba otya ne mwanze ngenda kukuwa 5 zaali zitoosebo nzitegeera mwaka kyoko 93 ne mwagenda kukuwa 5,000 gontereko first grade nangamba ogenda kumpa 1,000 ne muka kankuwe 7 ne tulamuza Master Mbiru ne mwocha akasanvu maso oyo yafana okufa bambi naye awo muli mirembe Master Mbiru yalinga aveyo kikonde kanga yatusomesa science kitegeeza bye yatusomesa nga yali nayita bitegeera kubanga nasemba kati abamu abaali tebakwata okumanya waliwo byenjukira musomero nze tusooke tudde wali ojja twerabisa mukutudde tokwanya tugeze mu business kati 7 nkamuwadde ajeyo empapula awandiise first grade ampadde obubonero ba 9 ateddeko points 9 mpozi edda abasomesa be bawandiika mbijjukira kati anteddeko 9 bino ebyaffe ebijja nga bigenda okuva ku ineevo ebimusomesa yateekangamu kati munaaye antereddeko 9 muwadde akasanvu ke ze nsambye pikipiki ze waka olwatuukayo muzeeyi yanyaniriza ewakoze otya era kyobuza Edina wano nti Edina wakoze otya nze yenda tukambuze wakoze otya ate saasomye bulungi nnyo naye era nasomye bulungi nayagala okunyigamu ne musimbula dessert agenda okukebera first grade nakyamuka nagamba enkoko bagikwate bagikusalire nende enkoko naye nga gwe mu mutima omanyi kyewali era wakati bakimanyi ndowooza bakitegedde biseera bino kati munnaye nga bansalira enkoko olwokuba nali nkimanyi sigenda kweyongerayo era saatagana kweyongera wantu wonna nayingira bya busuubuzi ntandika kusubula mwanyi kwokya manda kola bino kola biri kuba bulooka bwe bityo ku ssomero mu P7 olunaku lwenzijukira olwali oluzibu master yali asomesa nayogera ekigambo regent n'abuuza mumanyi kyekitegeeza P7 yonna bantu bange tukyalina eddala nze omanyi ndina ba stress killers bange era nga wemba nga ndina ebinsumbuwa kigwagwa Emmanuel Sekidde mukwano gwange no talina tabbu Sekidde nkutumiddeko kakumirizi Muzeeyi Matiya Kakumirizi namulabako omulundi gumu ku Nairo Theatre yali yakava Germany naye kyenzijjukira ku Muzeeyi Kakumirizi ye muntu gwe nasooka okulaba nga muyimbi Munnayuganda ku TV ng'ayimba asuna endongo ku ssomero batuleetera firimu ne tusasula ne batuteeramu Matiya Kakumirizi ng'ayimba ennyumba mwetusula azitudaaganya ng'akuba endongo bw'ati ye Munnayuganda gwe nasooka okulaba ku TV ng'ayimba kati mwagala olwekyo ate be yansanga ku Nairo ne mubuuzaako ne mpulira buli nnyo nange mbuuza Muzeeyi Kakumirizi nanziramu ne mpulira bulungi nnyo nkutumiddeko Muzeeyi Matiya Kakumirizi kaka tudde ku mboozi yaffe gundi waliwo ekyasinga ku ssomero mu P7 nina ekintu kyesinza kwerabira era ne mukakasa nti abasomesa b'ekiseera ekyo nze bwe nasomera amasomero agamu baali balungi naye amalala baali babi okitegedde kati nganze bwe nasomera ndowooza tibaali balungi kubanga toyinzawo nga nti omwana asoma okuva mu P1 n'atuuka mu P7 nga kirasi yonna abaana 16 twali mu 16 nga timbuli amanyi kigambo regent kyekitegeeza we twasomera baleetanga kaadi nga oluzungu batwogeza lwampaka ne baleeta kaadi kati bagikuwa kati fe twali bagezi be bagikuwa ku makya n'osirika nayo n'ogenda ogigaba olwo ayogedde luno olwaffe vanachula tebagikuwa nga woyogera luno tebagikuwa bw'oyogera olumenyefu menye oba tebirina kye bitegeeza naye luzungu era baseka busesi tebagikuwa naye kasi oteekamu Oluganda egyo emiko kati be bagikuwanga ku makya nga oluusi osirika nayo noga kabazikuba enzo zonna kabazinkube kawungeezi nga tebakoye balala kati genda osirika nayo bagaa tewakigambye nti abaana boogedde luzungu bonna ate kati oyogera Luganda ate ndezikulya
n'ozigumina ku lw'abalala kwegamba n'ofuka Yesu n'obafiirira ku musaalaba kati twatuka mu P7 Master yali asomesa bw'ati n'aleeta ekigambo legend oba yali asomesa kikyakijjukira nga tetukimanyi yasookera kwoyo nze ne God ne Kavuma kati atunga byalaani ali mbalala ffe twali tusingamu amagezi ne Amos yakola mugundi ali mu Ministry of Education nga consultant bwe mba seerabidde ekifo kinene consultant ndowooza Ministry of Education Amos y'okusoma kutwalira ddala mu maaso kati ffe twali abagezi nga tulinga bana n'asooka abuuza bali balooza nti si bagezigezi gwe Regent kitegeeza ki naye nga n'atubuza mu Luganda na mu Lunyankole iwiwe Regent nkimanyisa ki oli naye nokula ati nkukimanyi n'abuuza Yoramu Regent nkimanyisa ki ati nkukimanyi n'atubuza omu n'atuuka ku bagezi bakiraasi beekakasa n'ambuuza Regent kitegeeza ki ne mugamba Master nze sikiwuliranga nako balolo nso okuwulira ekigambo Regent n'abuuza God Regent kitegeeza ki n'anyenya omutwe ng'embuzi etenda enkuba agali etakimanyi kati Master baatumalayo n'agamba mwenna mugalamire kibooko 5 tema kigambo Regent kitegeeza kuba ati temwakitusomesa mugalamire ne tugalamire n'atumya embooko nezija n'agamba nga tanatukuba singa ndeeta omwana wa P3 n'akyogera embooko 5 ku 10 kuba Master ffe tumubuuza nti kale n'agenda aleetayo abagezi mu P3 abagezi aba kati ffe ne tubeera bagezi tetwabuuza what is a legend nga obajja kitegeera kati ffe twabuuzanga define the term legend kati nga oluzungu lumututeeko tabeki kati calculate the term legend nga ne kibalema kati be kibalema embooko tebaaze tukuba ne batugamba legend story told by long ago kati Master nabuuza what is a legend kati bali ne baga singa batubuuza what is a legend tubaine kati babadde batubuulizaako nga ebirala tetubimanyi ekitegeeza nti mwalingamu ebikwate kati ne tuwona embooko ku lw'amagezigezi era nze be namanya nti sigenda kweyongerayo ne mba n'eddalu lingi mu kiraasi Master yo bayingiranga nga mbatuuma amannya waliwo Master omu gwe nali natuuma Kirevu kya Ngooli kati waliwo Master omulala gwe nali natuuma Mpanamaza Mmese kati sokoli Kirevu kya Ngooli kyava ku ki yali ayina ebirevu nga bingi ate ng'alwawo okubisala kati ne mutuuma Kirevu kya Ngooli kaakati omulala ne mutuma erinnya amannya ago gasigalamu muffe yaba tagamanyi naye kaakati eryaleeta obuzibu lye Mpanamaza Mmese kati Mpanamaza Mmese yayingira kiraasi jukira famana twalinga tumumanyi kati we namulengera edigaja nengamba Mpanamaza Mmese wuyo yajjanga luvannyuma lwa lunch time Mpanamaza Mmese wuyo bali bamuyita Charles nga musajja muwanvu bw'ati mweru Mpanamaza Mmese leero wuyo ng'asomesa luzungu naye nga mukambwe kati Mpanamaza Mmese yazze tofodde kati kiraasi nebaluka neeseka yonna kati Master omanyi okutuuka mu kiraasi nga enseka amaanda zibalemye okusiba n'abuuza museka ki tewali asobola kubyogera museka ki tewali asobola kubyogera mugalamire ne batukuba emigo naye nga era yasigala tategedde nti twakizirikira ayinza okulowooza mwamulaba mwali museka ye naye mukyo teyamanya kye mwali museka kati olulala tuba tuli ku parade tusimbye layini batusiibula sawa 10 kati ngamba Kafuuleeka yali waddalu muvubuka mulenzi Munyarwanda aveeyo omutani wa Katuku eyo saidi ze yongera 5 eyo mugamba Kafuuleeka nsobola okukuba engwala n'ogwa Kafuuleeka nga tusobola kunkuba ngwala n'engwa konze nkukuba engwala n'ogwa nti tosobola naye eri administrator ali ku parade anyonyola ayogera fe bakaliba tuli byaffe tuli byaffe mabega kati agatusobola kunyiwa ne ngenda kuba engwala ogwe kati tuli mabega ayimiridde bwa ne mugamba nange abo onyinkuba n'engwa ojja kuba onsinze nebesigwa oba twateesa muwe seeti yange mathematical seeti yagirangamu bwono buluula bukiibo kale nakuba Kafuuleeka engwala n'agwanga ekitereke du kati abaana ne batulika ne baseka omulundi gumu
ate ne mistress n'atuyita mujje n'atuteeka ku stage awo embooko n'eseka kati nayongeza eddalu be namanya nti sigenda kweyongerayo nenyongeza eddalu kati bigenda kungasaaki kubanga era be namaliriza awo ne mmaze okufera ebyali commendation kati ne mmanyi okusoma kukomyawo awo ne ntandika obulamu kuba buloga today wali ku recommendation bakutereddeko points 9 aggregates 9 daddy mzee Kyeyune jamadaziwa Kyeyune lya jjajjange yaleetawo endowooza nti omwana ono mwongereyo Masaka anti muzeeyi engeri yali nga tuzaala abaana tuli bangi ate ekiseera ekyo mukadde omukazi yali afudde kaakati nga waliwo abato bakyaweerera Nuuru Yasiini Joowe ani kati nga nabo beetaaga okufuna omukisa basomeko kati ate ng'omukono gusigadde gumu nga takyamalako nakutulimira gye tulya ataddemu anoonye ne school fee kati kyali kitegeeza nti abamu tulina okulizayininga okusoma kuba nze gwenzala kati eyakoma mu kyakuna Moozi kati ate nze ne mmalako P7 naye nasempa naye natuula P7 nagituula bassebo recommendation njirina eriko first grade eriko gwe tonteeka mu UNEB gwe twala ekyo nti eriko first grade. Obudde obwo mwali musasula ssente mmeka? Twali tusasula we natandikira Entete twali tusasula oba 2,500 Entete kati piiti eneetuula olukiiko lw'abazadde ssente ne bazongeza ne zigenda ku 3,500 muzeeyi n'atugyayo nga baseera nnyo n'atwala emucwa ng'ate emucwa bo bakyali ku 2 oba ku 2,500 mucwa bakyali ku 2,500 Ntete bongeza kandi tuve Entete ne tugenda emucwa naye era ebyo ebiseera nga n'Entete wennyini P1 nagisomera mu Kisaka P2 nagisomera mu Muwaawa P3 Kyogogo. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'Ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. Tukyalina Sweet ddala essimu etutawaanyizaamu. Sweet we tubanga tuli naye emboozi etera okugwa amakerenda. Ebintu bino byanyumya. Ekyamazima gwo ow'emirembe gya 2,000 tobimanyi naddala bano ba 2,010 naye 2,500 awo waliwo abakyalina abakyasobola okulibeetinga ku bino bye tukola ki mune bino biraba wayinza okuba waliyo districts ezikyabirina okutwaliza waliwo nadde ndaba ku Phoenix ku mukutu gwa Phoenix waliwo essomero linalabye bagambye ly'Ekannungu nga lyansagaze lya bulooka okitegedde kitegeeza nti wakyaliyo districts olumu nali nvuga emmoroka nempita mu district y'e Namutumba ene Busoga nava Bugiri nensalira mu Ndoomo n'engwe Namutumba naye nasanga mukyalimu obuyumba buli ddala ng'obwali emawobole ewaffe mu kiseera ekyo ekya 92-93 nabulabanga kati nali mu mmotoka sinza kumanyamanya naye ebiseera byenjogerako abaasoma ebiseera ebyo era mwe ba obbi b'Entete awo nze Minsi Nasaka ye yansomesa twasomeranga mu Kisaka ekiri eky'Emmanga P1 P2 Minsi Betty kati yafuukana kansala oba akolana ku district kati oyo nno Minsi Betty yankubira nnyo envunza kubanze zannuma nnyo twasomeranga mu Kiwogoogo P2 P3 baasomeranga mu Muwaawa gwaliwo n'ekyengulu ng'ewaalinga ekide P4 yasooka n'esomerako mu kiti ky'enkoma ewaalinga ekide nga tebannamaliriza kiraasi ziri ezaali ez'ekyemmanga kati P6 ng'olyoka ogenda mu kiraasi ne P7 kati ddala mu budde bwo obwo bwe tunyumyako obw'emabega budde ki bw'ojjukira bw'owulira nga omiisinga? Nze
natandika akaliro demu kati maama woyo ye yali mu nasale nga nasale yaliko NTC byonna byali wamu naye NTC eno ngeriyo dining nga abamu gye basomera kati eri eyali gundi lecture rooms ye yali nasale nga ava eri ku mukaaga nga bavuddemu ate najja eno mu primary etusoma P1. Anti kakati ebyo ebiseera okumanya byali bizibu nnyo. Waliwo omwana gwe nasanga mu P1 nga yakamalamu emyaka 3 bamuyitanga Sebandeke n'ensoma ne mulekamu n'abamusangamu ne bamuleka yasoma P1 emyaka nga 9 oyo Sebandeke kati abeera Mbiriizi nekyo yakwata okimanyi era nga nakatandika y'omu ku be nasooka okwegomba nti singa nze Sebandeke kubanga yali yakwata ABCD nanti minsi bw'avaawo nakkirira eri mu kisomeso oba kulya bakola ki baatulekanga ne bakkirira ne badda mu mboozi kati ye n'akwata akati n'agamba kati muddemu B n'agendako n'erisinga tatunudde eyo eno angamba omuvubuka ono ng'abimanyi omulenzi ono ng'abimanyi nnyo kompe yakasigalamu emirundi egi naye yakwata alphabetical order n'alekawo katono abeera Mbiriizi kigusa Sebandeke naffe twamulina Dan kati obudde buno omu ku bafunye ssente awo mu kitundu mu Suubuzi kati nze we nasomera secondary okumanya nasomera ekiseera kye nasomeramu ebintu byali bizibu nnyo byali birala nnyo era ebitakuli waliwo secondary nga secondary endala eri Mateete endala eri Mbiriizi naye ebyo ebiseera okumanya byali bizibu nnyo omuvubuka omu baali bamuyita Sewajje kati musajja mukulu naye omulenzi oyo baali bamuyita Sewajje mutabani wa Paulo Sonkentete yava Bwala ng'asomera Bwala era uniform ye Bwala ebiseera byali ya pink nga kabaji ke kuliko Bwala n'ava Bwala Masaka ne bamuleeta Entete kati yali asomera mu masomero g'ekibuga nga basomera mu ngatto kati bambi najja ku ssomero ng'ayambadde engatto twali tetukirabangako engatto bazisomeramu omwana asoma ayambala engatto ne tumukuba olwali ne tumuyeeye emirembe ne gimukwakudde omwana ayambadde engatto olowooza yatuuka saa musanvu nga kyali kusomera yaddayo n'agamba sizizaayo era teyaddira mu ngatto ku ssomero ffe nga tukimanyi nti omwana asoma tayambala ngatto abeera mu bigere kati byebiseera ebyo 9 9 eryo ebiseera byali bizinyo bikwatagana n'okusoma kubanga classrooms twazimalanga na busa ku Friday tudde ku Monday nga zikaze embaawo olaba akadirisa ak'ekiti kati P1 nga ye blackboard akadirisa ka kiti nga bwe kati P2 kadirisa ka kiti P3 ngo luggi lwa lubaawo lwe bawandiikako tuleeta amalagala ga muwogo ne tutabalamu ebisiirizo oba amanda ne tukuuta ne tufuka black minsi n'awandiikako wekitegedde ne tugenda n'obusa twasomba omusenyu ogwazimba Entete awo ogwazimba P4 P5 P6 P7 ogwo omusenyu twagusomanga ku Lwengeyi era nga tugusombera ku migo nga baprefect bayimirira beewadde amabanga alegeza gwe bawaamu kibooko kati ebyo byonna kati ate mutwa gye nagenda yo nga tulina okuleeta emmere y'abasomesa gye banaalya nga batutuma emmere y'abasomesa ne muleeta aleese muwogo aleese amatooke aleese lumonde aleese amayuni ne twetikka emmere nga yo y'abasomesa embisi era mu kiraasi nga mwe balonda omuntu olwaleero Nasuuna gw'ogenda okufumba olwaleero kyokunzire gw'ogenda okufumba olwaleero Nuuru gw'ogenda okufumba nomwanyinaze Nuuru najjafuna obuzibu ng'okufumba akumanyi kumpi nga buli lunaku yafumba kati bwe yatuuka ali mu bibuuzo ne babbira oli ebibuuzo ne balekawo katono n'akuba first grade omwebaza okubafumbira kakati ebiseera ebyo byali nga bizibu nnyo teebereza omuzadde omwana gw'otte kusomera asome bo ne bamulonda asibe ng'abafumbira kyokka wamusasudde kgenda kusoma kakati ebyo ebiseera byali bizibu nnyo n'okusoma era ebiseera ebyo bannaye byali bizibu nnyo kati nze mpamatukayo nali nga njagala ye nze ate nno nina ne we natuuka nga ebiseera by'okusoma nga neerwaza nga nsiiga kuno kavikisi kano bakayitanga loobu nga nkasiiga kuno ne kavikisi kalinga ka rawundi tewakalabako kuba loobu yasikira vikisi naye gwe wakalabako oli mukulu kavikisi loobu yasikira kavikisi kati ako ka loobu kavikisi nga bw'okasiiga wano bw'oti ng'amaaso gakulukuta amaziga kakati nze najjanga nako mu nsawo undercover kakwese walingayo olunaku lwa handiwaaka olwokusatu biba bya mikono naye bo abasomesa baategeera miguwa handiwaaka bamanyi nti oteekwa kuleeta bigoogwa
n'oluka omuguwa so nga ne bw'obajja omulawo abahandiwaaka ne bw'obajja omuyini gw'enkumbi abahandiwaaka kakati oyo n'abahandiwaaka naye nga nze najjanga ne kaviksi ebisala byandiwaaka nkasiiga wano amaaso ne gatoluka amaziga ne mbagamba amaaso gannuma oluusi namanga saagala kusoma okubala okwo nga kuntawaanya era nze bizinesi zirimu okubala sizaagala nnyo ebyokubala ebyo kati omuyindi omubalo kuyitaliko nti gatta yawula wano nedda biri tukebera balwadde bali mu ttiimu n'okebera mailo batambudde mmeka kisaawe bwe bagenda okuzanyira abazanyi bakwatagana ne kooki tukebera ebintu biwerako mu mupiira nga tugenda okugaba kati bwe bityo mu kiseera ekyo twabeeranga bwe tutyo naye nze ebyokubala nsibyanga nga bensigako kaviksi maaso ne gakaaba amaziga ne baŋŋamba nebagambe ntula mu kitamu ng'amaaso gannuma anti sigenda kweyongerayo nga nzira eri mu kiraasi nga nze nannama kati saawa y'okuyimba be yatuukanga ku lwokuna yalinga kwaya kuyimba awo nga mbeera mulamu nnyo era nga mbeera ku mwanju era obwa prefect bwe nalyako mu ssomero bwali bwa musician prefect nga nze nkola ebyokuyimba entertainment ekyo bwe bwa prefect bwe nalyako mu ssomero naye singa tebwali obwo naalifulumye seridde ku bwa prefect kati ng'ebyokuyimba bino mbyagala nnyo 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 era mu kubyagala ennyo nga nnyimba ng'abaana nziraba nkuba olwali mukuba omulenzi ayimba abalenzi babeera mu mupiira kyo kibeera mu kuyimba nga nziraba njeeya naye nze nga kyenjagala kati mba ndi eyo mpulira basudde atimba eyo entete tugenda omulabako ngenda okulira ku leediyo nti Paulo Kafeero ayisa abaagala okuyiga okuyimba ofiisi ziri ku Hollywood ne ŋŋamba muzeeyi nno ŋŋenze Kampala kuyiga kuyimba omanyi muzeeyi bwe yanziramu anti omanyi muzeeyi naye muyimbi kale oba ali talented yati yafuna mukisa guyimba kubanga bw'afuna ebizibu eno gyabeeranga erukaya n'atuula n'awandiika ennyimba bawandiika ennyimba ebiseera ebyo Christopher Ssebadduka yali afulumiza ennyimba ku mayinja amayinja ago gayimbira ku gramophone akati muzeeyi bw'amala okuwandiika ennyimba zagamba kaŋŋende e Kampala neegatte Christopher Ssebadduka era baavuga pikipiki ne munne bamuyitanga byekwaso okuva ekibakijjulula Lukaya mundaawo ne bajja e Kampala ekibuga kyali Orodi Kampala kati ne bajja nga banoonya Christopher Ssebadduka bajjira ku pikipiki twini naye baatuuka Ssebadduka yababula kuba baali tebamanyi watuufu wa kumusanga tewaali ssimu tewaali ki kati ndoze baatuuka naye kati tutandikira wakyendowooza muzeeyi n'agamba ndowooza kansooka enzireyo nsiibule ne bakadde bange bulungi nzire nnoonye Ssebadduka njagala kuyimba nga Ssebadduka Christopher era n'ennyimba Christopher Ssebadduka zayimba ekiseera ekyo muzeeyi yazituyimbirangamu ng'ate atuyimbiramu n'ezize lwakuba kati zonna zeerabira kaakati muzeeyi bwaddayo agenda e Mawogola asiibule maama we Emitete kati bw'atuuka Emitete okusiibula maama we nti maama ngenda Kampala kweyunga ku Ssebadduka Christopher Ssebadduka nange njagala kuyimba nga Christopher Ssebadduka omuntu oyo yalina talenti maama we n'amugamba omwana w'omuntu naye adda okuwowoolera nsi nti naayimba mwana wange oba obuliddwa ebyokukola okuyimba si mulimo okwo kuwowoolera ensi jangu eno okugulira ekibanja olime oba obuliddwa ebyokukola jjukira okulima ebiseera ebyo kwali kwa maketi kwali ku wine market enkumbi eyamba kaakati maama amugulira ekibanja e Mawogola jjajja maama we amugulira ekibanja e Mawogola muzeeyi afuuka mulimi kaakati nze bwe njagala okujja wa Paulo Kafeero anjigiriza okuyimba jjukira olwo njagala nnyo Basudde ennyimba z'Abasudde era Basudde talina alubamu gye yafulumya kuva ku mukyala Mugerwa nga nfubanye ennyimba ezo okuzikwata mu mutwe era nga mbeera nzimanyi neeza Ssebatta Fred Ssebatta Lord Fred Ssebatta sikuyisa mu maaso eza Lord Fred Ssebatta nazikwatanga nga zirya muno ne ssente eza Lord Fred Ssebatta bava okusoma kyaki ne mbayimbiramu awo ne banfuuwa ssente ekyagaza omubi esaamu wange etaala y'obufumbeezo bwe zityo kaakati muzeeyi mugamba ngenda Kampala kuyimba Paulo Kafeero yayise abayimbi ate yagambye okuwandiisa kwa bwereere tugende muzeeyi n'aŋŋamba omwana w'omuntu naye addaawo kuwowoolera nsi nti ayimba aŋŋamba mama we kyeyakola ki oba oludda byokola tugende mu lusuku tukuule omuddo siyingidde olusuzi tutandise kuula muddo muzeeyi taŋŋaanya okujja okuyiga okuyimba nensirika nenfumitiza kati nkoze ekyo okusoma sisoma
kati kanjiye ekirala kati waliwo omusajja yavanga Masaka najja atuyigiriza okuvuga emmotoka ebiseera ebyo basudde we yakubira oluyimba ngenze ewaffe n'ekiriyo n'omuwafu alubamu eyo mande gye yafuluma omusajja yajja ewaffe tuyigiriza emmotoka nga yeyimba kati nenjiga okuvuga emmotoka nga ndi muto kani nsaba muzeeyi kangende e Masaka mu Kyazyo driving school nyongera okugukangula driving permit muzeeyi n'angamba ogwo si mulimo kubanga emmotoka buli lwogikuba ekisumuluzo eraga musaayi kitegeeza kabiddenja owulira abasajja bedda kabiddenja ekulaze musaayi ddenja kati ogwo si mulimo n'ogenda e Masaka okuyiga emmotoka fune permit nabyo n'abigaana era nagenda okufuna permit 2011 nga maze kugenda Kampala byange birala nnyo naye nga singa nagifuna luli emabega singa ate ndi walala kati ekyo nakyo nakigaana nenjagala okuyiga ekyalaani nanjagala nnyo emirimu egy'amalidaadi kanjiga ekyalaani olukoba lwo oluteeka wano n'opima omuntu n'obeera awo oli simaati nenamuza ku musajja bamuyita Mugerwa ng'alina ekyalaani bagiyita Singa nansaba emitwalo egi anjigirize paka lwe naakwata ninsaba muzeeyi munnange njagala genda njiga ekyalaani nange nfuna omulimu gw'omutwe yambuuza wali olabye watunga ekyalaani n'agaggawala kwaliko omusajja bamuyitanga Ddamaalo ng'atunga byalaani naye ng'akuba ebiraka naga Ddamaalo owuli atunga kyalaani akuba biraka n'enju yamulema okuziba ebiseera yali talina nga nnyumba ye nnafu nnyo kati n'agamba ogwo si mulimo nabyo n'abiŋŋaana kale nagezaako nnyo kati be namala okumanya kati ekyasembayo waliwo omukwano nga bamuyita Faraawo olwo ndi by'obusuubuzi nnyo nsobole mmanya abasajja bajja ewaffe bandikira akakadde baagala erutanwa waliwo Mpuuga oyo ow'Embiriizi Naggaga oyo yajjanga eyo ewaffe nga tannafuna sente mpitirivu nnyo bwetyo naye era nga mugagga ng'andikira akakadde oyo aji Mpuuga Embiriizi nsobole mmanye waliwo n'ondala bamuyitanga Fuluje nga bandeetera sente ne bazindikira nga ndiyanga kati emwanyi nga nzipaaluusa nyongeramu sininyi nga 2 ewange ne ziyiika nga mpitirivu bagenda okuddanga emwanyi ziwezezza ne bapakira kati Faraawo n'agula pikipiki n'aŋŋamba kati nkutwala Mbalala ovuge bodaboda ovuge kilomita aguze piki empya jjukira n'okugivuga njagala njirinamu amaddu kale muntu wange nyongera okwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo weebale okubanga otugoberera emboozi eno tukujjukiza ebyo byonna ebyali emabega ojja kwesanga nga wano tulinawo ali mu myaka gya 2006 2008 bino bye tunyumya oba oliawo ebimu oyinza obutabitegeera naye singa obeera n'omuntu ow'omu myaka gy'ekyenda 8 mubuuze ajja kuba abikunyumiza bulungi kale bw'aba tomubuuzizza nkusaba leka kwetooloolera ano mu kibuga Kampala oba mu kibuga w'oli gendako eyo mu byalo gendako eyo mu ttale ojja kulaba embeera eno gye tunyumyako nga kituufu nze ndina ekyalo we twagraduating ya 2015 nga ku kyalo okwo oyo omuwala gwe twali naye nga ye muntu ow'okuna ku kyalo ekyo okubeera nga atikkirwa ekyalo bukyanga kibeerawo kyokka ng'ekyewuunyisa nti wamu famire eyo nga yokka yekola ki kaakati bwana muzungu nze kankuwulire nzaalibwa Kaamasavu ku kyalo Kaamasavu kwenzaalibwa tikuliiko diguli n'emu wabula kyenzijukira okuva ewaka waliwo mayiro 3 ebiseera ebyo ebya 92 ne batikkira Amani Ssentongo mutabani wa Kiggundu era oyo Amani Ssentongo yaliko chairman wa Sembabule district oyo ne batwa nti bagenda mutikkira diguli asomye n'afuna diguli era twagendayo ne tusamaala n'annyonnyola by'annyonnyola actually naliro maze okuyingiramu olu music lungi nze nazina n'amazina g'empaka n'engawangula ku Ssentongo ku mbaga ye ng'ateekeddwa diguli nze nagawangula bino ebintu lwaki mbinyumya waliwo omwana owa age eno kiki njagala ofunemu ekyokuyiga nti ne bwoba oyina muzaddewo nga buli kyoyagala okukola nga kikwongerako n'agaana ayinza okuba tagaanya olwokuba takwagala naye obwongo bwe buyinza okuba ye bukomaawo nga kiri talaba nti kiyinza okubaako kikikuyamba okitegeddekanize muzeeyi wange yali musajja mulimi ye ng'obwongo bwe bwonna bufokasinze kulima naguno gwako akyali mulimi kati bino bye nali nga ye birala ng'alabika ndoza yali bise oba ngambeko
obisuse ye wakoma ye walabira ebintu wabirabira kubanga era Mwesigwa yamugamba nti ono bw'otamuzza mu ssomero Uganda gye tugendamu omuntu ana okufuna omulimu yadde okwera obwezi woofiisi ekitono ate okubanga alina wakiri recommendation ne kati recommendation tewali weesaba mulimu kati wakiri senior 4 okitegedde kati funamu ekyokuyiga nti yadde bazadde bo tibaagala okole kino naye ng'omutima gwo gukyagala gwe toggwamu maanyi gujja kukya okibeere kuba nange bwakya sanyusa muzeeyi naye nga gwomanyi kyoyagala kati nange namusanyusa olunaku lwakya nenzija e Kampala nenfuuka muyimbi ne pikipiki nengivugira emyaka 10 boda boda nawunzika bagibidde kawaala awe wammwe nenva mu boda boda nenyingira obuduleeva kati ndi dereva wa mmotoka ate ndi muyimbi kati byonna mbikoze okujjako ekyalaani kye naluuzinga naye ebirala byonna mbikoze eki mbikoze nga ate muzeeyi si munyiivu kuba nakola byayagala mu kiseera ekyo kubanga yali ansuza naye kati so togwamu maanyi benyingira e Kampala ng'okuyimba nkwagala nnyo nenoonya wentandike nanatambula nga ngende wabasudde ndinake neerabidde wali nze wetugraduatinga ku Mukati School of Journalism omuwala oyo sono kati ali mu America Nantumbwe Harriet ali mu ggwanga lya America yakolako awo ne ku BBS program y'okumakya yakeesanga mu wakati wa 2016 n'okweyongerayo naye tutambuza bwe tutyo obulamu naye nze ewaka baŋŋamba nti okusoma kati omaze kye twagala muli era ffenna okugenda oyo yali akyali muto ne maama we be bajja ne bamperekerako nze gawuni nagiteeka mu kaveera bwe natuuka ku kifo nenjambala bwe twamala emikolo awo ku kifo nengizaako ne tuziddayo mu kazigo kaffe nga kubanga ffe ewaka omwaka ogwo twalinga bana 5 abagraduatinga naye nga kiri kyalo kiramba mu byafaayo byakyo nze nkugambye Kamasavu wenzaalibwa simanyiiko muntu wa diguli ku kyalo kwennyini kwenzaalibwa simumanyiiko mpozi wano kaneyambisa omukisa guno okowoola aba famire ya Simon Mubuuke ekireka mwagraduatinga nga muli abaana 11 omukono omulundi gumu 11 diguli 10 n'egi omusajja omu Simon Mubuuke muzeeyi we bali kuweerera baana ali awo kulidde Namugongo famire eyo mu graduation yezo abaana 11 mwali n'omuyimbi Diznat omugenzi gali wangu kaakati nze nashootinga video ku graduation yammwe video eyo njirina bemubanga gye muli obanga mulabye wano munkubire oba mukubire muzungu oba okunoonya ku 0756 910 900 0756 910 900 munoonyeko omukolo gwammwe nga mugraduatinga ngulina gwonna fuulu n'ekyenkakasa timukyagulina olaba ono cameraman naye anoonya bagundi bya myaka 3 yenna takyabirina ali awo naye mafuta abaana 11 diguli ku mutwe ewa Simon Mubuuke ekireka ku kidde Namugongo awo sikyajjukira nti mpetera wano okutuukawo nalibadde nagenda naye mmanyi nti mu area awo kuba nze nashootinga omukolo gwo ngulina gulabika bulungi kakati munoonyeeko omukolo gwammwe ngulina mulimu n'omugenzi Diznat omuyimbi mwali gali wangu era bwe yali akola speech ye bambi yagamba dadi yaŋŋamba agenda osome nenda mu njayi ne bangoba ku ssomero n'enkomo naŋŋamba ddayo osome awo n'akaabawo bambi ne kikaaba namutunulidde ndala engulaba n'enseka omanyi yali talabi nga bye tulaba mu kamera ate gali wangu omusisinkanyize kubanga yasomera ali ku kamuli ekireka yasomera ku kamuli laba St Gonzaga ekamuli by'abakatuliki we yasomera sono jjajjange yali asomesaawo era y'omu ku basomesa be yandeetera okubanga nkwatagana ne Diznat yalina eddoboozi ng'ayimba bulungi mu ddoboozi ddene bwe riti vidiyo njirina omukolo gwonna abaana 11 nga diguli ziri ku mutwe ngulina mwe munoonyeeko ku nnamba y'essimu eyo bwe beekubuzeeko tuukirira muzungu kadongo kamu music analyst kati ddala ekisaayi kino eky'okuyimba otulaze butya we mwaguluba ne taata
taata nga naye yeesimbye ku maanyi ga mukadde jjajja nti okuyimba mugenda kuwooganira bantu. Gwe ate otuuka otya? Olw'okuba nali talented nnyo nga mbuli mu mutima nkiwulira kinsanyusa. Abayimbi bano nga banaaye mbaagala kaakati ne njya nfuna omukisa bwe natuuka e Kampala, enzira gye najjamu ndigyogera lulala, naye bwe natuuka e Kampala ne nga nina okunoonya Paulo Kafeero oba Amani Basudde, naye nga mu mutwe gwange yadde Paulo Kafeero yayise abayimbi naye nze nga njagala Amani Basudde. Natambula ne baŋŋamba abeera Gaba nga ne Gaba simanyiiyo. Natambula okuva e Kyengera oyo Koroko Tower ne mbuuza eridde Gaba liri wanti lyeryo, ne ntambula paka ku Soya ng'ogenda okuyingira Bbunga, ne mpulira nga nkooye, ng'enjala ennuma, nkooye, kyokka gye ngenda simanyiiyo oba wakyali olugendo lwenkana ki, kyokka essaawa olwo ziri mu 7-8 omusana gwaka. Ne ŋŋambe Wabasudde n'akomawo olulala, nakoma ku Soya nga simanyi nti bayitawo na ku Soya, mbitegeera kati nnaku wano we nakoma. Kati ne ntambula nenzira e Kyengera. Bwe nzira e Kyengera ne mbeera nga mpandiika ennyimba zange mpitamu naye nga singolokofu bulungi. Kati omukisa gujja gunkwata. Bano be nakubiranga engatta eddagala olw'onkuba ngatto ddagala ennateete. Abantu be nakubiranga engatta eddagala bambuuza bino ebitabo by'obeera nabyo mu nsawo. Ko nze ndi muyimbi nno, nze mba mpandiika mu nnyimba zange. Kati omusajja baamuyitanga Ssenfuma, asula ali emutunde nga ku masannyalaze. N'aŋŋamba nze nja kukuyambako ku by'okuyimba, ko nze neeyanzizza. Mu process awo zireetamu nnyina zanzirako, Nuuru. Ssenfuma amwegomba. Bw'amwegomba aŋŋamba Sweet Ddaala, singa ompangira sisitawo. Kuba kati gwe lusozi, ky'omugaana kyajja okutambulirako. Bw'omuga sirina buzibu, nze birala bindekere. Naye nange kye ŋŋenda okukola, ŋŋenda kulagira dereeva wa Ssebaale. Kubanga emmotoka etambuza Ssebaale, Eddie Kamwakabi wali emutunde ku mafuta. Tewali omafuta ebiseera binega, wali emutundwe. Eddie Kamwakabi ye yabawa Costa ebatambuza abayimbi ba Ssebaale. Ate agivuga asula ku nju zange nze mupangisa. Kati ngenda mulagira ng'alagira ente yange nti ono mutwale ewa Ssebaale. Ko nze mulagire. Kati agamba ddereeva oyo nti ono muntwalire ewa Ssebaale ayagala kuyimba, simujjukira linnya. Naye ddereeva oyo yavuganga Costa, eyavuganga abayimbi. Costa eyo Eddie Kamwakabi emutundwe, ndowooza kati Mugenzi ye yagibawa, oba akyaliwo oba Mugenzi sijjukira, ye yagibawa kuba Ssenfuma ye yabiŋŋamba. Kati munnaaye kati antwala, olunaku lwe yantwala sirina nnyo kye nafunayo. Nagenda kundagawo nti weewano ojja kudda, naye kati tebaliwo, bali mu liivu. Baali bawumuddemu nga bagenda kudda mu lihaaso akaseera akaddako. Awo wenyine we baakutwala. Bw'otuuka e Kajjansi n'okwata eryambuka e Nakigalala ku Majaani, wayambukangako katono ku mukono ogwa ddyo we yantwala. So ennyumba ezo we zaalina n'obudaala bwa siteepu okulinnyawo nga zinudde kyemmanga, tezinudde mu kkubo. N'aŋŋamba wano woofiisi ezo w'ogenda okujja. Kati bwe tukomawo wayita ennaku nga 3 nze ne ndikwata ekkubo n'enzirayo. Ngenda okutuukawo era ng'abayimbi tebaliiwo, wabula nasangawo Senior Woman omugenzi Irene Nakitto. Juzi yawezezza emyaka 16 ukyanga atufaako. Omuntu oyo bambi yafa mu ngeri etaategeereka, ate enziika ye n'okufaako n'ebitannyumira okusinziira ku maanyi ge yali alina Senior Woman. Naye gwe omujjukira mu 19 tuyingira 2000 ng'alina chance Nalubega. Senior Woman tuyingira 2000 ng'alina chance. Yakuba endongo. Ate ng'ayimba ng'ayiiya ng'ataazanya byonsatule nga yabigatta nga yeyumisa Senior Woman. Era mu kuwandiika muzanyi, muwandiisi, yalina ekitone ekitagambika, byonna ng'abikola. So ozeeyo kati ngenzeyo nsangawo oyo Senior Woman. Namulaba ne mmutegeera yadde yesse gwe nayogera naye. Kati nendabawo n'omwami Senior Composer Charles Sonko Lutaaya, yalina gita mpa ku gita eyo. Yalina gita ng'ayina oluyimba lwe yali ali mu kkuba akubamu. Yalina oluyimba lwe yali ali mu kkuba akubamu nga baluyita Namisango. Batambula lugamba Namisango. Tutambula bwe tulwalimu erinnya Namisango ng'ali mu kuluyiiya naye nga bw'asuna gitaawo mpola awo. Kati ne mutuukira ne mubuuza gita n'asooka n'agivaako.
n'agamba wanyi ayina eddoboozi lisaakaawo wanyisebo koze yebaleko taata kale nze bampita gundi nze sewa Ssebaale njagala kuyimba nambuuza wali oyimbyeko konze nali nyimbyeko mu ssomero naye mu gurupu zino ez'e Kampala siyimbirangamu nambuuza omanyi okuwandiika ennyimba timmanyi okuwandiika ennyimba nambuuza omanyi okukuba ekivuga kyonna waliwo ekivuga kyonna ky'omanyi okukuba keyboard jazzi gita byonna omulere ebiki byonna nemugamba kyamazima sirina kivuga kyemmanyi kukuba naye nze njagala nnyo okuyimba naŋŋamba nyimbiramu nemuyimbiramu benyimba naye n'olimba tuve kulambula mwasuze mutya mwenna abange bannamawogola ne bannakibuga n'ebitundu ebirala wano mu ggwanga nange gye ndi eno ensi enjuuza ekindeese empaala bwe bulwadde kati tutambula bwe tutyo kati ne muyimbiramu bwe namuyimbiramu naŋŋamba lwoyina lwokka ne muyimbiramu ennyimba zaalinga naŋŋamba naŋŋamba kaakati bwe twava mu safaari twawummulamu naye tugenda kuddamu okukola oluvannyuma lwa wiiki nga 2 tugenda kuddamu lihaaso oluvannyuma lwa wiiki nga mmeka nga 2 naye kati bw'obanga oyimba ng'oyiiya oyina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti kati bw'omala okuwandiika ddamu okole bwoti ne bwoti n'abaako bye yansomesa naye olw'okuba nali njagala nabiteekako amagezi mangi obwongo bungi naŋŋamba kakati ogenda kudda nkubiremu ku jjita wano ku lunaku olulala nga si lwaleero kale nenkomawo nentambula bibigabo byeŋŋamba nenkomawo waite ennaku ntono nti birungi bali mu mukola nga bali mu mugazi nentambula nenkomawo ne waite ennaku ze yaŋŋamba nenzirayo nenyimba nankubiramu ku ndongo mu neesaatomera nenjitambulira mu bulungi B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsaggo, Nakawuka Road. Okay, tukyali ne Sweet Dal omuyimbi mbadde muse muyimbi owa kadongo kamu ate mwe abeetanira emipiira musaale nnyo mu nteekateeka ezo ez'okubanga asobola okutuwa amapeesa agakuba Uganda yakuyiiya gwe wonootuula awamu nti wonoozifuna kiyinza okubeera nga kikaluba olugendo lwo oluwulidde olw'okusoma ffenna abasinga bwe tutyo nno abo boolaba abali ku makubo abali mu zoofiisi bonna bagambe baleeta ebitabo ebyeri emabega era nze neewuunya abamu balamu mu bifo bya bbeeyi naye nga nasoma nabo abamu naye ngamba munnaayi naye amanye engeri gye yakikubamu gyekigerengetanya tuli ewa Ssebaale ozeeyo kati nzirayo ewa Ssebaale Lutaaya senior composer nankubira nyimba zange nenziyimba bulungi nga sitomera wazituulamu bulungi kati naŋŋamba nzijukirako abayimbi abamu abaali ebiseera waliwo gwe baayitanga so yali Wambogo bamuyitanga obaani omuntu oyo yasooka n'aba mukwano gwange wali ono kano kaseraano kennyini abange erinnya livudde mu mutwe so yafa bambi gwe baazika emutundu njagala okuddayo oyo yasooka n'aba mukwano gwange senior composer Charles Sonko Lutaaya mwalimu n'abalala besikyajjukira nnyo naye olw'okuba nali naakayingira nga ndimu n'okwetya mbatya era kye sijja kudimba nayimbirako ku stage ya Ssebaale omulundi gumu naye nga saakola nabo lihaaso nti nkoze nabo lihaaso oba ya wiiki oba kya wabula Sonko Lutaaya yampisaamu nannyungako ne tujja mu Bristol Nateete
era kyenzijukira Ssebaale yayimba oluyimba waliwo ennyimba bbiri ze yayimba zesinza kwerabira mu kiseera ekyo ng'ogyeko ekivvulu. Oluyimba olumu yaliyimba ng'agamba nti omugagga bw'agula sanaata asigala ayagala amasedesi naye nzemu ekyo ndiba mwawufu. Olumanyi? Bantu bangi bensanze nga yeebuma ekyamutondesa so ng'alina kyalya ne wasula. Nasinda bw'ali lunkupe n'okwogera ng'ebisongovu nti nze mukadde Mungu yannyima. Olwo n'olulala lwe yayimba lwali lutambula lutya. Waliwo ennyimba ze yayimbanga ebiseera ebyo. Kati ng'ate nze yazze okuyimba mu kibiina nga bunyumirwa nnyo ate Ssebaale nga bunyumirwa nnyo. Waliwo oluyimba lwali lwa bizibu ne baluzannya. Kati nga nze neesunga lwe banadda mu lihaaso ntendekebwe ddala ntandike nnyimbe. Era ekyamazima najja nabo Nateete naye saalinya ku stage kuyimba wabula najja nabo Nateete ne bayimba nga mwendi nentunula byonna ebyetaagisa ne banyuka ne badda eka Jansi nange nenzirawa naye nga neerippye ku lutaaya. Wabeerawo embeera era bayagala okuntunulira obubi nga kati nembeera awo. Kati bwe nvaayo eyo wa Ssebaale awo ne ntandika okugendako mu bibiina ebirala saatambula nabo nnyo ne ntandika okugendako mu bibiina ebirala wabula nze nakuba nnyo ebibaluwa. Nakuba nnyo ebibaluwa ebibiina saabiwangaalirangamu. Ekisooka nze njagala nnyo ssente. Ekyokubiri saagala kunnimba bintu bye ndaba. Kati gwe tufunye abantu era olumu waliwo ekibiina kye twakola bakiyitanga Bright Stars. Chairman twali tumukubi. Kubanga tetuyinza kukuba bantu 600 gwe noŋŋamba nti tewali yadde 10 buli omu asala amagezi agamutuusa gye yavudde. Okitegedde? Kati onnimba otya kwaba abantu nga bangi nga tubafunye kandi nze nga mmanyi okubalamu nga saagala kumbuzaabuza. Kati bwe ndaba tugenda kufuna obutakkaanya nze nnyimbawo olumu oba 2 oba 5 nga nze neeyongerayo. Njagala nnyo abansanza wali ku Nairo Theatre naga Sweet Daal ogenda wanti sina gye ŋŋenda. Nanga tugenda Matugga bwe tuba Matugga tugenda awo Obulenzi. Tulina show 2. Kati tugenda kuwa emitwalo 2 oba 3 oba 5 ne biggweera awo nti kale ne tugenda ne tudda. Naye ogenda mu gurupu nga bw'otulira ddala mu gurupu ojja kutoba n'ebizibu byayo kuba mumanyi n'okusiiba ku njala. Ekisooka nga musula bubi mulya bubi anti mutuuka ku kitundu baba buukingira omuntu omu n'abafumbirwa abanga afumbirwa bayayi banaalya tayinza kufuma bintu nga birungi. Kati ebyo bintu nga nze mpulira bimmenya. Anyway, Bwana Daala wakati tugenda tutunuulira oba mu Zebra moddawa. Benva mu Zebra mu kujjukira kwange okutonotono nagenda ne neeyungako ku Kafeero era ebyekiyaayi. Sebya nnyo ngenze na mikwano gyange. Toli part of ku kibiina. Siri part of ku kibiina era siri registered. Naye nga nze wendi. Mu kibiina mwendi era nga oli ku gondi ku bampa. Era kyenzijukira. Yakola ekivvulu ku Happyland. Ebisale byali Happyland kati nefuka yimbe kapo kati bakita Big Ba. Yakola ekivvulu ku Happyland ng'ayimba oluyimba edduma ly'embaga. Kati era be nali back stage. Omugenzi Paulo Kafeero yajja n'ansangayo ne mubuuza nga mba memba be tammanyi neti yangoba. Teyangoba musajja wattu. Naye omuntu mu bayimbi gwe saagala lwakuba yafa ne musonyiwa. Kwano gaffe Night Nantabaazi. Yankolangako nnyo effujjo buli we yansanga komaze nali wa bibaluwa. Nankolakola nnyo ebibaluwa. Nva wano ngenda kati ate kumpi nga buli gye ngenda mmusangayo. Kati owanze namulabikiranga bubi simanyi. Nze n'oluyimba lwali lunyumira naye lwatwanga tetukyanyumira omusajja omukodo yankeeta yantama sirwero. Anyway, kale Bwana Daala. Naye abasajja abasinga okubeera ennyo mikwano gyange n'abantu kuba gye natambuliranga walingayo Ssemuleme ng'akuba nnyo keyboard mu bibiina ebyenjawulo. Kati ate Gerald Kiweewa be yava mu Kase ne tufuuka ba mukwano nnyo. Peaking gye natambuliramu akaseera kuba Bankambwe, Emmy Boogere, Sarah Boogere, Nalukwata abo eyo Peaking yo nagitambuliramu ekiseera nga mikwano gyange abo baali mikwano gyange kumpi bonna. Fred Nkambwe, Emmy Boogere, Sarah Boogere, omugenzi Nalukwata nga tibalina buzibu. Abudumulaasi namusangayo naye saayina nnyo mukwano gw'abakazi nga basajja bano babeera nnyo mikwano gyange. Basajja babeera nnyo mikwano. Oyo Abudumulaasi ng'ayimba muyimba okunaaba
bingi naye kati ebibiina ebyo byalinga binyumira byalinga birungi naye lwakuba nti byalingamu okusomozebwa kungi kati ebibiina ebisinga byalinga tebiina byuma kati ng'ebyuma byakupangisa genereta yakupangisa motoka yakupangisa sente ne bemuzikola tesobola kubeerawo kubanga owa genereta ayagala ow'ebyuma ayagala motoka eyagala n'owekifo omukoledde kati mugenda okumala okutematema oluyimba lwa Mugonza mukamaso luli olulala nkolerera batwaze yagamba gwe ayagala okuyimba sooka ogule ebyuma mutuufu woonoomala ogula ebyuma gula emmotoka n'ebitambuza mutuufu ekibiina ojja kiwangaaza era n'ekirala kyenala bwana muzungu ng'oyagala okubeera mu kibiina tomanya kuyimbako ekibiina tekijja kunyumira bw'omala okumanya okuyimba baako kyeyongerako nga bw'olaba nti yongerako omutindo kati nze bennamanya nti okuyimba nkumanyi nze swidala siri mukubi wa bivuga nendongo nkuba mu byange byenjagala siri kafulu waayo n'ennyimba zange zonna sisobola zikuba zimalayo ninamu ze nsobola okukuba ne ze sisobola kukola ki kuba ate nabyo nnaakabiyiga luvannyuma naye nayongerako obuduleeva nti bwe ŋŋenda mu kibiina kyonna olwaleero nti ŋŋenze mu kibiina kusaba mulimo bambuuza okola ki nti mmanyi okuyimba ekirala nti ndi ddereeva bamanya nti ono agenda kuvuga emmotoka ya drive ate ekiraba eri ku stage kitegeeza n'okututambuza ajja tutambuza ajja kuvuga emmotoka ya drive ate ekirayimba kitegeeza nti akola emirimu ebiri mugumu kati sente abalifulumiza emitwalo 10 ku bantu ababiri kitegeeza zijja kufuluma 5 kwesatu ze babadde bakuwa kwongerako 3 era gwe omuyimbi ali eyo ayagala okuyimba ng'omanyi kuyimba yongerako omutindo paaka ekivuga kyoyiga okukuba oba yiga okuvuga emmotoka oba nga batuka mu kibiina okola ki ti ndi muyimbi ekirala ti nkuba gita oba nkuba keyboard oba nkuba jazz ekivuga ekyangu okukuba okimanyi muzungu ze jazz era ze nasooka okuyiga okukuba ate omanyi lwaki naziyiga nali ngenze embikke wamanyi nazo okukyala Walukaga oyo ne Kasozi Livingstone ne bajja eyo nga bazze mu Fumbiko Friends Corner Walukaga ng'ayimba ndaba kukyo mukwano Robina zawedde ng'ayimba olwo oluyimba kati bamala okuluyimba n'atuula ku jazz bane Walukaga akuba jazz atamutya gwentya Walukaga akuba jazz yakuba jazz nezinyumira nenzagala neneyongera okumwagala jukulu olwo nali nagula teepu ye akanywampula ng'entambulira mu nsawo nalima lubimbi nengenda ngula teepu y'akanywampula eya Walukaga balunsalira nendulima nkyabeera mu kyalo nende kyawagonya nenjigula ng'entambulira mu nsawo lubimbi walima lwa mmeka 15 teepu yali ya 13 olumu bazitunda 15 olumu 15 kati Walukaga naye akuba teepu bagiyita akanywampula ayambadde legeza eriko ebiguudo wa kane nga muzeeyi gula teepu ya Walukaga muzeeyi naŋŋamba nze ngula basudde na sebatta bema nkyusizaako nnyinza okugula ku balongo oyo kati nze neŋŋamba nsalira olubimbi n'alusala n'endulima nengenda ekyawagonya nengula teepu ya Mathias Walukaga akanywampula ndabirawo teepu awo wasawo teepu y'akanywampula weeri awo Walukaga myufu weeri kakati bengula teepu nga ntambula nayo kyasinga okunyumira ku teepu eyo kekaali akanywampula ke yateekako lwali lukakenenudde eyasooka akanywampula tikaaliko no eyafulumira ddala ng'etandika kubanga yafuluma ku Mande eno Mande yaddako n'enjigula era baalukuba oluyimba olwo ku Radio Uganda onfuna naye ako kasikiriton keyateekako kati akanika kasikiriton oyo ati waluvannyuma kuli yaliko nga wamakkati bw'ati ng'ayambadde legeza erimu ebiguudo ebikkirira bwe biti bembasa erabidde awo togirabye odiri ekitegeeza ndabika nagizayo naye kuga Walukaga nanjagaza nnyo jazz naye ekyasinga okumpa amaanyi mu kuyimba ye Wile Kibuuka Sawile Kibuuka William Kibuuka ono ne Mathias Walukaga banjagaza nnyo okuyimba banyongeramu okumanya nti nange nsobola kubanga abantu abo emyaka gyabwe n'egyange kumpi gyegimu bwe baba bansingako tibansinga nnyo okakasa nti bakusinga obukulu enkakasa nti bansinga obukulu naye tebansinga nnyo olina emyaka emeka nina emyaka 5 aga nagiweza mu gwa 2023 naye kyenkakasa nti bwe baba bansingako tebansinga nnyo ate ekyokubiri abantu abo bonna be nabatuukirira tebankaluubirira Wile Kibuuka be namutuukirira
teyankalubira nandaga nti mwangu nnyo gyendi era mukwano gwange. Mathias Walukagga oyo sina kye mugamba kuba ne bye banongoosa ne mala omwaka munamba kundiri yampeereza emitwalo 4 kati omutwe ogwo omwagaza ki? Meya mukwano nange Era mbaagala nnyo mukwano gwange abasajja mbaagala nnyo. Meya alina abantu abayongera okumugattako. Nali mwagala ng'omuntu naye ate waliwo kati ndina mukoddomi wange Kimuli Joel abeera Kayunga eyo. Be bamu ku baana abaali ttiimu ya jjukira mu 2016 waaliwo olutalo olwali luzze wakati wa kampu ya Segawa ne kampu ya Walukagga. Kati olutalo olwo olulaba olutalo naluwulira naye tuleke kugamba nti Walukagga mubi nti oba gundi nti Segawa mubi naye era nze kuba biri abo kunze Walukagga yanyanguyira nnyo kubanga ate ye Segawa ne be namutuukirira nga mmusaba okweyunga ku Friends omukisa gwe yampa gwalyo ku ssandabirwamu ya mmotoka ye Progress olwo baali bakoze ekibiina ne lutalo nga bagita Seggwanga posita yaliko ekigambo Seggwanga ne batimba ekyengera wali mu Namukisa Park. Nagenda mangu na Segawa n'atuuka yasooka okutuuka lutalo David Lutalo yali avuga Gaya akamotoka bakayita Gaya kati ono Vincent Segawa ng'avuga Progress kati nage Segawa bwe yatuuka n'agimenya omutto ne yeebaka n'enankonkono omukisa gwe yampa ku ssandabirwamu ne mubuuzaako ne mmala omubuuza ne mugamba nsaba kubeeyungako ndi muyimbi nze Sweet Ddaala yayimba omuyimbi mbadde musse n'aŋŋamba genda osale CD ogindeetere ngende mpuliriza ennyimba zo nja kukubira. Yalimu mu nsawo ne muwa CD ng'eriko ne sitiika kuliko ekifaananyi kyange nga kuliko ennyimba zange kwaliko ennyimba zange 6 nze nkakasa nti nnungi kwaliko omuyimbi mbadde musse nga kuliko obwavu mu maka gwe mukyala wange owawaka saba okkakkana obukambwe kitali ekyo ŋŋenderera okunoba nsolengayo ndaba enkya kimanyi baakugambye ebigambo omanye emizigo gino mizibu nnyo timba mbakazi okulwayo era ne bakkakasa nti ndi mwenzinza okulwayo nfaayo okupanga tuwone embeera eno ddala embi y'okulya akawunga ekyemisani kyeggulo nditwebaka enjala ate kwaliko olwo baliyita obwavu mu maka nga kuliko Sweet Ddaala nkomyewo jamaada ziwayanzaala ab'ennyonyi ennaku yaki ate nga mmwe munzaala mubeeka akaseeko n'abalala muveeyo emmanju ndi mwana wammwe ayimbye nate nzize mbategeeze nga bulijjo endongo gijjiramu ng'eggunda ko n'obubozi obwokya ndiwummula nkyabulina feesi enninga ffiga yaccu nina n'amalibu seegaana nze muzzukulu w'oli omugenzi kyeyuni mulinjula abanziika olwo baluyita batunyooma. Kwaliko olulala kwaliko oluyimba olwokusatu abalogo gwayoola bannettaka bukyologa wazimba luddawa wano wenkolera seseetukaako eba emmindi eyo emitwe 3 buli lwentunze n'otuuya n'ennyindo n'ebbina oli waggwanga ki kwaliko olwo kwaliko gyenvudde kwaliko ennyimba ziri 6 ezimu kati nyinza okulemera ozijjukira speed nezaali 6 nga nnungi n'enjimu wa CD Segawa bwe yagenda essimu yange teyavaako naye teyankubira wabula nze bwe namukubira teyakola ki ate bwe namukubira teyakwata ate sijja kukulima nti mu nnyimba ze yafulumya kuliko oluyimba lwenga nti no yabba mu luyimba lwange nedda omulala azikusaba n'olira byafulumiza nga bifaanana ng'ebibyo talina luyimba Segawa lwe yali afulumiza nga lufaanana olwange oba nga lwefaananyiririza ate nga musajja nnyimbira bulungi era ataawa nnyimba za Segawa budde genda oziwa obudde era nze ndowooza okudda mu ddiini kyatukosa nga bannakadongo kamu kyatukosa nnyo. Segawa yali azitowa yali afubutuka ebigambo naye Mukama amusaasire oba atusaasire akomewo afubutule tunyumirwe kuba kati waliwo okuvuganya okw'amaanyi nga Walukagga kuba kati be baali ku toopu nga Walukagga bw'aleeta Segawa n'aleeta Segawa bw'aleeta kati kuba mu kadongo kamu okuvuganya kituyamba nnyo okutumbuka. Muzungu buli olukola ekintu nga tolina kuvuganya tosobola kukola birungi ate oba toyagala kuvuganyizibwa nakyo si kirungi nawe tosobola kukola birungi kubanga bw'onvuganya nange kigenda nina okuleeta ne ŋŋamba
okitegedde kati Lord Fred Sebatta muzeyi waffe bwe yalina okuvuganya okw'amaanyi ne Paulo Kafeero ne Amani basudde tebaakubanga alubamu mbi. Era muzeyi Fred Sebatta lumu nalaba ku interview ye n'agamba nti basudde yaleetanga n'oga Kafeero nkubuulire omusajja atukubye ekidongo. Naye nga toyinza mujjirako bw'oti osooka n'omuleka. Kati ate basudde beemala okuvaawo. Sebatta n'asigala ne Kafeero nga z'empologoma ebbiri. Sebatta bw'aleeta ddole w'omwana. Kafeero n'atula n'agamba omusajja ankubye ekidongo bannaye n'omugoba ntya. N'atula n'aleeta omwana w'omuzungu. Ne zaabika empiro. Okuvuganya okwo kuba kulungi si kwa malogo. Si kwa kwejereka. Naye okw'okutwala eggwanga mu maaso nga Katonda kamu asigala agenda mu maaso nga nammwe amannya gasigala kali ku kyati. Okiri okuvuganya okwo kwalinga kulungi nnyo. Ne mu bibiina bye twatambulirangamu edda nga wabulawo okuvuganya. Era nze okuvuganya nkwagala. Nze muzungu bw'okola ekirungi njagala nnyo ndeete nange nkuvuganye. Lwaki ggwe okikoze nze kinnema kitya? Abasinga tebaagala. Abasinga bazimba mutima munnange. Akola atya lwaki agira bw'ati ne bw'ati. Ene bwana Dala saa tufundikire program y'olwali. Kati ku mulundi oguddako njagadde kubanga ali tubaddeko nga tutandise ku bibiina tutunuulire ebibiina bino lwaki kyabyanguyiranga okubeera nga bitondebwawo ate okuggwa. Nze ekyendowooza ekyabyanguyiranga okutondebwa ate ne bigwa mangu. Ekyo kyennyini kiteeketeeke mu programu eri. Ngenda kubanga nkisensula bulungi kubanga nkimanyi bulungi. Kuba ebibiina nange nabikolako ate ne mbibeeramuuko ate ne mbimanyi kuba nabeeranga ne mu babirimu nabeera nnyo n'abali mu bibiina bangi. Bamukungu Malayika omugenzi nabeeranga nabo, Basande Kirikuluzi, Bamubiruka Ligweramu eyo, Bageradi Kiweewa bangi nabeeranga nabo ku Nayiro. Kubanga nze ku Nayiro namalirawo ddala ebbanga eriwerera ddala nga ikyaliwo nga tennavaawo. Kati ebyabayimbi mbimanyi, Talanta, Bamukaabya bandi bonna mbimanyiiko. Sigenda kwogera ku kintu kye simanyi. Ebyo mbimanyiiko. Nze Sweet Dala Muyindi mbadde muse bampa ku bampa lyanda ku lyanda. Njagala basibula nti mweraba mpozi yenna eyeetaaga ennyimba zange zonna z'omanyi. Ng'olina oluyimba lw'oyagalamu nze nzitunda. Zonna nzitunda. Singa oba ne lw'oyagalamu jangu tukwatagane nkubulire ze ndutunda, kolera endagaano oluyimba nduveemu. Nkukyusiza introduction kubanga introduction zange zibeeramu amannya gange n'ekikula kyange. Era oluyimba olutaliimu mannya gange na kikula kyange nga nkyogerako olwo tiruba lwange. Kati kitegeeza mba nina okukyusizaamu mu introduction. Bw'obanga olwagadde nkubiraako. Mpozi ne family ya Simon Mubuke wali ekireka munoonyeeko video ya graduation yammwe yonna njirina. Nze Sweet Dala Muyindi mbadde muse gwayagala emipiira egikuba munda era egiwangula tegiri 10 ku 10 wabula giri ebitundu 9 ku 10. Premier League etojjedde egenda kubanga etandika essaawa yonna liigi ezisinga zizemu tugenda kuba tuddamu okubanga tukola kasente butereevu nnyo gw'ojja kujja wali ku WhatsApp obenga onkondako ku 0756 ne ku YouTube oteekamu Sweet Dala Omuyindi mbadde muse mpozi ne ku Telegram gyendi oteekamu Kyeyune Dallas ne ku TikTok oteekamu Sweet Dala Omuyindi mbadde muse. Nteekayo amapeesa buli lunaku ssaawa 5 oluusi 6 olwaliro gagenda kutuuka ku TikTok ssaawa 8. Nze Sweet Dala Muyindi mbadde muse mujye mu subscribing mujye muwandiise mbawaaga kuba munda. Ndi ne muzungu David ow'emboozi y'akadongo kamu ye tubeera tonyumya ku byakadongo mukyola amapeesa nga konawo katono nga mmaliriza wano emboozi ya ndongo ono yatamiira ndongo era eno ogiraba muzungu asula nayo mu buliri mubeere bulungi era bwera. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New
Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.